bw'abadde akomekkereza kakuyege mu bitundu by'e Bunyoro, Robert Kyagulanyi Ssentamu olwaleero asookedde mu kitambiro kya mmisa nga kino kiteekateekeddwa ku wooteeri ya Buffalo wabadde asula mu kibuga ky'e Hoima. Essala gy'oyinza okuyita kakongoliro okuva eri omusasolodooti eweereddwa Kyagulanyi nga bwe yeegayirira omutonzi okumufukumulako amafuta ge. Ssentamu Kyagulanyi, who has offered himself for leadership of this country, we ask you to anoint him as you anointed King David. We ask you to fill him with the power of the Holy Spirit. Give him wisdom, give him understanding. Mu ssaala eno era Father asabye Katonda okukingiriza Kyagulanyi emiziziko egiyinza okwekiika mu kkubo lye mu kakuyege gwaliko. Protect him from every harm, sin and unseen. Give him success in his life. May you give him this similar blessing so that he may open the vision of your people, so that he may lead your people to peace. We make our prayer through Christ our Lord. Oluvannyuma ono aweereddwa omukisa era n'asembezebwa ku mmeeza y'Omukama. Mu kwogera kwe, Kyagulanyi asimye Father akulembedde mu mmisa. N'abaddukanya wooteeri eno bagambye nti baasiba mutima okumusembeza. Back in the day, people used to fear us because given my history, people used to think, oh, these are Abayaye now that are coming. But thank you for hosting us. I hope we've been good people. Oluvannyuma ono ayogeddeko eri bannamawulire ku lugendo lw'okutalaga ebitundu by'e Bunyoro bwe kutambudde. Wano Kyagulanyi asoose kwebaza abantu ba Bunyoro okumwaniriza n'essanyu. Wabula agamba nti wadde nga baakuumye eddembe naye si bakukkiriza kunyigirizibwa. Obukakamu bwaffe n'empisa kye kisinze otutambuza obulungi. Twebaza ttiimu zonna abafuuti soja bonna okubeera disciplined. Tuli bakuumi ba mirembe era tugenda maaso nga tukuuma eddembe naye nga tetukkiriza kunyigirwa mu ttooke nga tweyagalira mu ddembe lyaffe erituweebwa ssemateeka. Ategeezezza nti ebbanga ly'amaze mu Bunyoro azudde nti ebizibu ebiri eno tebyawukana n'ebyo ebiri mu bitundu by'eggwanga ebirala. Enguudo z'omu Bunyoro nnyonoonefu nnyo ng'era enguudo z'omu bitundu ebirala gye tuyise. Mu Bunyoro obwavu bungi, mu Bunyoro abavubuka bangi nnyo tebalina mirimu. Mu Bunyoro abantu bagobeddwa ku mataka gaabwe. Era ono talemye kwogera ku bantu abamu be batandika nabo omulama gw'okulwanirira obwenkanya nga kati baababulidde olw'ebigendererwa byabwe ebyali byabaleeta. Mu Luganda waliwo kye bayita omwoyo omutono. Bannaffe abasinga abatwegattako nga balina bye baagala kubanga bye balaba nga tulina obuwagizi, bo abantu abasinga bo banoonya kye banajjamu mu buwagizi obwo. Gye tugenda tutambula ekigambo time oba ebiseera kirungi nnyo kuba kituyamba okulaba abatuufu n'abatali batuufu. Ono asabye abantu babatunuulire enkaliriza nti n'abalala bangi bajja kweyoleka. So tuli sure ti bangi n'abalala be mulaba nga balinga abatuwagira bajja kutuuka ekiseera batutunde. Neffe tumanyi nti amazima ge tuyimiriddeko ga maanyi nnyo. Ayambalidde ababungeesa eŋŋambo nga bw'ali omusosoze mu mawanga n'agamba nti bano beenoonyeza byabwe. Bwe babeera nga tebali Buganda nga bali bweru wa Buganda bagamba NUP kibiina kya Baganda, kibiina kya Kabaka yekka. Naye ate bwe tubeere Buganda ate ba tribalist abewaffe bagamba oyo Bobi Wine alwanyisa Buganda. Muze mubalaba. Agambye nti ekisinga okumukwasa ennaku kwe kuba nti abakozesebwa okubungeesa ebigambo bino ate beebo ab'eggwanga lye. Tulina Baganda baffe Abaganda be basasula okutufaananya obubi, be basasula okupushinga narrative, okuteekawo eyo propaganda, eyo stereotype gye babadde nga bateekawo ti Abaganda bankwe. Abaganda tetuli bankwe, kyasi obusajja obutono obw'emyoyo emitono. Ono olwaleero asiibudde Bunyoro oluvannyuma lw'okufundikira kakuyege we. Bana ndowooza kati ne bwentema mwebalire era